Leero mulimi asukkulumya mu basinga tukuletedde Dr Patrick SSekimpi ng'ono mulunzi wa nte era ng'alina eziwerera ddala 71 kuzina 20 zikamwa era ng'azifunamu liita 400 buli lunaku. Buli liita bw'agitunda ku nusu 160 kitegeeza nti olunaku ayingiza emitwalo 64 okuva mu matera nti akatale kamwetolodde kuba waali abantu batono abalonda. At the moment kamente nga 21 ziri mu liita 4 okay pataago nga tulasinjira 16 ffaamu akatale kali wano okubeera wano Busika kasanga tigayazi. Dr SSekimpi akama emirundi 2 olunaku naye ng'ente z'alunda agamba kisoboka okuzikama emirundi 3 era nti kino akikola zirabike bulungi. Nze nyanya ente zange erabike bulungi ebeere nnamu okusinga okwagala okugifunamu amata gikamulamu amata engweko wali nakisalawo nti zikama emirundi meka 2. Otherwise ente ena capacity ekola amata buli ssaawa 8. Ente azaawulamu okusinziira ku bbanga lye zirina kwezaawakira zaakama n'ezo zisuubirwa okutandika okukama. Tetuzikuumira mu groups za njawulo okutandikira ddala ku nnyana ezakazaalibwa ezibeera mu kiyumba kiri ekitali mu mpewo then nezambuka wali nga ziweze emyezi 2. Zonna yazissaako obulambe ekimuyamba okukuuma olulyo n'omutindo gw'ente ze. Ko yataaga eno gyolaba wano ku kutu yataaga eyo tuteekako erinnya lya maama waayo ne tuliteekako bweba nga yennyana esooka tugita oba Sophie ne tugamba Sophie 1 wansi erinnya lya maama tuteekawo n'erinnya lya Bull ekizadde Bull mwevudde semene mwavu mweyava so that we don't do cross breeding mu future eyo. Ku ffaamu ya SSekimpi azaaza nnyana zokka ng'akozesa engeri ya tekinologiya gwannyonnyola obulungi. Mu ennume kati amazzi genkozesa bagata sex semen bagasengejja nga gazalisa nnyana obunnume nga buvuddemu kibula ffaamu eno ejjudde nte enkazi tekuli nnume ejjudde enkazi kitegeeza kubanga nze zikozesa sex semen. Agamba kirungi okulabirira obulungi ente ng'eriggwako era nti bw'eba enaatera okuzaala ogiyigiriza ebintu by'egenda okuyitamu omuli okugitwalako w'enaakamirwa era agamba bw'ezaala tagikkiriza kuyonsa mwana gwayo gugijjibwako ne gutwalibwa mu kifo we gukumirwa okumala wiiki 2 olwo n'etandika okuweebwa amata n'emmere egonda. So mama yayo tugikama mu dakiika 3 nga yakazaala ne tukwata tulina ennywanto ze tukozesa ezicupa ez'ennywanto ne tugiwa n'enyooka colostrum oyo nefuna immunity straight away over 24 hours neba ngenywedde liters wakati w'ennya n'omukaaga. Bwe tuka mu wiiki ng'emu tugiteeramu amazzi n'omuddo okutandika okukola ki okukombererako nga bw'esobola so that by 2 months ng'emmere gy'econsuming nga mulabe mu kiyumba it's a lot. Agamba nti kirungi nnyo okupima obuzito bw'ennyana ng'ekula buli lunaku era nti ogenda okendeeza amata nga bw'oyongeza ku bungi bw'emmere bw'ogiwa bwe ziweza omwaka aziteeka mu kiyumba ekirala. Yazimba ekiyumba kya mulembe ng'ente zirina we zeebaka we ziriira we ziyimirira okwota ku kasana era nga zirabika bulungi newankubadde tuli mu kyeya. Omusulo gwazo guyina we gukuŋŋaanira nga gunagossa mu kulima omuddo. Agamba olw'engeri gye yazimbamu ekiyumba abalongoosa banguyirwa omulimu era nti tezimala gamansa busa. Dr SSekimpi agamba ente ze azitunda zikaddiye wakati w'obukadde 5 n'omusanvu so ng'ennyana okugitunda atandikira ku bukadde 10 ku 15 okusinziira bw'efaananyi. Tuzikumirawo ku kuzaalo 4 n'egenda w'omulunzi atandikirwako ebeera ekyalina amata litanga 3 so tuliza okugamba bukadde nga wakati w'obutano n'omusanvu kisiza ku grade yayo. SSekimpi nga ye yali omu ku bawanguzi b'empaka z'omulimi asinga. Omwaka 2018 agamba yaweebwa obukadde 7 era nti zino zaamuyamba okugula ekyuma ekikama ente nga kino kimuyambye okugonza omulimu n'okwewala endwadde eziva ku butakama nte bulungi. Nkamisa mikono nengula ekyuma ekyo mu Diraval kati kikama bulungi amata ne generator yaako n'enjigula. Ayongerako nti bwe yawangula yafuna erinnya ng'abantu bangi bamweyuna okufuna obukugu era nti we yagenda e Budaaki kyayitirira ng'olwakomawo yatandika okutegeka emisomo mwasomesereza abalimi abasoma mu 5,000 ku bulunzi bw'ente n'okulima n'okutereka omuddo nga bizinensi. Siko wakusomesa era nakabeera n'olukiiko olw'abalunzi nga 2 tegekera mu kibiina kyaffe kye bayita Dairy Farmers Network DFCU era ekibiina ekyo abalunzi
limba kyegasseeko. Mu Budaaki yayigayo okukuuma olulyo, tekinologiya omujja aliwo n'ebyokwerinda ekimuyambye okulondoola ffaamu ye. Era twebaza nnyo abategesi Vision Group n'abalala. Naye nze kinayigayo nga omulunzi kwe kutambulira mu mutindo ki okusooka gwa records. Kati bagambye nti kati nava ku mpapula ndi ku ki ndi ku app ndi ku computer ndi na system ya Budaaki wano gye nkozesa uniform agri. Ekirala kye nayiga era kinatola mu maaso ye genetics, nti genetics talimba. Awadde balirwana ab'emirimu kuba bamuguza omuddo, kasooli n'amalagala. Ssekimpi atereka omuddo omubisi n'omukalu era alina emmere emala ente ezo okumalira ddala omwaka mulamba. Ffe abasobodde okwekuuma lwakuba twayiga nnyo n'okutambula okulaba abantu babeerawo batya bano ababeera mu muzira nti abatereka emmere. Agamba basomoozebwa omutindo gw'ebikozesebwa ogutatuukanye nga kino kibaviirako okufiirizibwa n'abalala ne badduka mu mulimu. Okukola emmere y'ente okugituusa ku mutindo yeetaga capital ow'ebyuma. Capital waki ow'ebyuma ne storage systems. Aluubirira okuweza ente 10 era mu kiseera kino atandise okugatta omutindo ku mataage. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.